Njagala kwebaza abalwanyi baffe bonna aba National Unity Platform. Okulabanga aba National Unity Platform. Okulabanga mu myaka 4 n'ekitundu. Ndoza tunatera ku celebrating emyaka 5 ez'ekibiina kino. Museveni tumutadde mu nsonda. Ne tumumatiza gyali. N'abamwetoolodde baganda be ne batabani be n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano. Tiddala bannayuganda batukyawa. Ne bamatira nti ffe tuli bakyawe tebakyatwagala n'olwekyo tusobola kubafutubbalako na kubafuga nga tubataddemu okutya nga batutya buti kubanga eby'omukwano n'okusiima byaggwawo. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu. N'olwekyo balowooza kyekibiina ekisinga okubatiisatiisa era ekiyina omusinde ku ground era ekiyina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino. Ne twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda yonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya, kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala. Sikyakyala oba mugimanyi ng'enkoko ogisazeeko oba omutwe naye ng'ekyasambagala nekubamu nesambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa utakula. Bw'olaba gavumenti muzungu agamba nti when you see somebody is shaking then you know the ground where he is standing is no longer holding. Therefore the people of Uganda instead of fear should drop an inspiration. Tufunemu obumalirivu obwenjawulo twongere okugenda mu wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata bogende kavule ndowooza ebipande byonna kati tebabijjeeyo. Tulina abantu be basse nawe abadde abatta ebbanga lyonna abaganda babikiza beesire bakifeefe naye bannayuganda tebalekangawo. Museveni tumugambe tatyaffe ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu ne bibakuumira ne mu kubatulugunya.